Yes, mbaniriza kadde kano mwasize mutya mwasibye mutya mwenna aba following Fadi TV ginembebaza nimbagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade ebya speaker wa parliament yali ebe yaliko speaker wa parliament yawumula manyikidwa nga Rebecca alitwala Kadaga baba byongedde okubanga bitawuka obulamu bwe popu gwawo buli mu kumementuka nga bolaba ice wagwera obulamu bwe buli mu kusaanawo mpola mpola ono yaddusiddwa mu ddwaliro erya Aga Khan saidizi wali mu ggwanga erya Kenya naye nga okusinziira ku mawulire agavaayo okuva mu nsonda ez'enjawulo agalaga nti speaker wa parliament ye baba ebibye byo si birungi ebibye byo si birungi wadde n'akamu n'aketondo si birungi ku side ye era nga mumuteeke mu ssaala zammwe abaana abasobodde newankubadde abasinga bagamba nti tetuyinza muteeka mu ssaala zaffe oyo yatulyamu olukwe bannayuganda basinga banyiivu eri oyo eyaliko sipiika wa parliament Rebecca alitwala Kadaga nti alina amateeka ge yayisa ebiseera bwe yabeera sipiika wa parliament nti ng'aganyigiriza abantu era abasinga essaala ze bamusabira ssaala nkambwe nkaawo nga Kaamulali zibalagala nga bolaba Kaamulali si birungi ku side ye naye nga munange situation bwetyo bweri okuva ali mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan kibi nnyo bya nnaku bya ntiisa mungere okubanga mumusabira agava mu bitundu by'ebusoga abasoga bali mu nnaku jjukira abasoga bangi nnyo balina okukkiriza mu speaker wa parliament era abasinga bamwagala okufaako obufi okuva ebusoga abasoga baagala Rebecca Kadaga baagala omukyalo ono era munange bali mu kubanga akola ki bamusabira essaala buli lukya bongera kubanga bakola ki bamusabira essaala ennungi ekiruma speaker wa parliament ekiruma eyaliko speaker wa parliament banne simanyi lwaki nesibye ku kya speaker wa parliament ne wabula eyaliko ebimuluma tebitegerekeka tebaatula kikiruma speaker tebaatula kiruma mukyalo no Rebecca Kadaga tebakyogera tabiteeka mu mawulire tewali amanyi kiki ekimuluma ne bwogeza kukulungiriza otya tuyinza kufuna information kiki ekiruma omukyalo ono kubanga ekyamazima kyamufuukula oyinza gamba ali myaka nga 10 oyinza gamba alina emyaka nga 10 abantu bangi nnyo abazze balumbibwa ebirwadde bino naye nga bibafuukula endabika ne babeera nga ab'emyaka 10 naye nga n'emyaka ekinda tebagiweza lengera kabaka wa Buganda naye ekirwadde kyamulumba feesi n'eryoka efuukuka yenno babiki ebibeera bibaluma simanyi na kumanya ate bibaluma biba bifaanagana ne kabaka naye esikini yafuukuuka ng'oyinza gamba ali myaka 10 naye nga tana nakuweza myaka 8 kati ne yaliko speaker wa parliament Kadaga Rebecca alitwala Kadaga naye essaawa zino naye bw'atyo bw'ali ekimbe kimugoya ekimbe kimufuukudde ekimbe kimumazeeko omubiri omubiri kigutwalaganya kigumumalako essaawa zino omukazi wattu ali mu kuggwerera nga bolaba sabbuni engeri gyaggwereramu kati mukyalo ono Rebecca Kadaga yenna aggwerera gwawo ebimuluma tewali abimanyi abasawo tona kubanga bakonfaminga biki ebiruma omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga naye nga agavaayo gogalaga nti ali mu mbeera mbi nga bw'okiwulira ali mu critical condition kinyiza okugamba okuva wali mu Nairobi mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan ene bagita Fadi TV Fadi News Kebineke RTV Uganda now ezo zonna YouTube channel zange bana siri consistent ennaku zino simanyi na kumanya update sikyateekayo bulungi simanyi njagala kuddamu kubanga mbeera consistent kubanga mbatera update each and every single ne bana ebikyagaana nina ebinkwata bingi nnyo sometimes olusimba busy nga nabyenkwasaganya
njagala kubanga nzamu okubeera nga mbeera consistent okuba nga mbapoletinga n'obatuusaako information eba trending okwetooloola Uganda kossa ne weru wa Uganda. Mbeebaza mwena bali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Oman, abali mu Uganda bagamba nti muli b'amaanyi, abali mu America, abali Germany, abali mu kibuga kye bayita Madrid eky'omu Spain bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga followinga ne bagiyita FADTV. Bannayuganda mwena mwena basinza mu ggwanga erya Germany bagamba nti mwakola kyamaanyi. Bagamba nti bannayuganda kugamba bali mu buli mawanga g'abazungu nejjo tabasuubira obawulirayo, nejjo tabasuubira obawulirayo. Kagabali mawanga gali ku buzinga, bannayuganda gyebali era genda bala commenting oli agamba nesinzidde eno eggwanga nga niwebuuza nogamba yatuuka yatya. Bannayuganda kugamba bali okwetoola ensi yonna. Aba following FADTV, stay on YouTube platform atosikalinga following mbagalanye nenga ye yaliko speaker wa parliament Rebecca Kadaga ye baba embeera gyalimu yo baba alimu critical condition, obulamu bwe bugenderera bugwawo mpola tali bulungi akadde kano bwe bulungi mwera.